mweno enganzi ya Islamic culture. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emirungi era atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Amin. Yes, sir, Doctor. Kansooke kubayozaayoza mwenna abatuwuliriza olw'okumalako omwezi gwa Ramadan ogw'ekitiibwa gwe twamaliriza mu wiiki nga emu yokka gye tukubye emabega. Yes, sir. Mwebale kusiiba, tusaba Allah ffenna akkirize okusiiba kwaffe ne ibaada zaffe ezaakoleddwa mu mwezi ogwa Ramadani abeere nga zituteekera ku minzaani ey'emirimu gyaffe. Nsaasirako abataasobodde kusiiba mwezi gwa Ramadan oba ababadde basiiba naye nga bakosefukosefu balwadde tebaagumazeeko, mbasaasirako olw'obulwadde bwe babadde nabwo, naye ate ne mbasabira Allah abeere nga abasuusa obulwadde bwabwe basobole okuliwa ennaku ze baalya mu Ramadani, nabo babeere nga bafuna empeera ey'abasiibi gye bajja okufuna ku lunaku olw'enkomerero. Tukimanyi bulungi nti ffenna tukakatibwako okusiiba omwezi ogwa Ramadan nga tewali buzibu bwonna butwolekedde, naye ate omu mu ffe bw'aba afunye obuzibu akkirizibwa okusiibulukuka mu Ramadan naye n'aliwa ennaku endala mu myezi egisigadde. Kati tuli mu mwezi gwa Shawwal, osobola okutandikira mu guno ng'ogenda oliwa, ekiseera kikyali kigazi naye ate emikisa giri mu kukeera. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tugamba nti burikati ummati fi bukuriha, abantu b'ekibiina kyange emikisa egyabaweebwa gya kukeera. Buli lwokeera ofuna emikisa. Okukeera ng'ogenda okukola ofuna emikisa. Okukeera ng'oli wa Ramadan ofuna emikisa. Okukeera ng'osasula zaka ofuna emikisa. Okukeera nga ogenda Makka okole hijja, empagi eyo obeere ng'ogimaliriza n'otolindirira myaka gyo gya bukadde eyo 5, 6, emikisa giri mu ki? Giri mu kukeera. Kubanga oyinza okusuubira nti ndigenda nga mpezeza emyaka 6 n'ofiira ku 5 oba n'ofuna ebirwadde ebitakusobozesa kugenda kukola hijja. Kati n'obanga olina kuwa bantu balala obawe ssente obawe omudidi bagende bakolerawo hijja. Abantu abamu tebakimanyi nti bw'olemererwa okukola hijja ng'okyali n'amaanyi go ng'ate olina obusobozi bwa ssente okakatibwako okutuma omuntu agenda agikukolere, ng'ate omuntu eyo gw'otuma ateekeddwa okuba nga naye yamala okukola eyiye. Kati bw'ototuma amiri atannaba okukola yiye olyoke oddeyo okolere omulala. Kale kati tubasaasideko naye tubasabira Allah abawonye abasuuse ate babeere nga baliwa ennaku ze baalya mu Ramadan. Okulya mu Ramadan ng'olina ekisonyiwo, ng'olina olukusa, tewali buzibu.
era si musango. Abantu oluusi kwegamba banakuwala olw'okulya mu Ramadan. Abamu oluusi ne balowooza nti bw'olya mu Ramadan ng'obadde osonyiyiddwa, ofunye ekisonyiwo, balowooza nti musango. Si we kiri. Katonda eyatulagira okusiiba omwezi gwa Ramadan alina embeera gye yassaawo eneetusonyiyisanga okusiiba Ramadan tuliwenga ennaku endala ng'ebizibu byaffe bigize eki bigenze oba biweddewo. Okugeza nga omuntu nga mulwadde mu Ramadan tasobola kusiiba, akkirizibwa okulya mu Ramadan olw'obulwadde, alisiiba ennaku endala ez'emyezi egisigadde. Okugeza nga omuntu ng'ali mu safaari, oyo naye asonyiyibwa. Safaari bw'ebanga emuzitooyeredde n'atasobola kusiiba, asobola okulya mu Ramadan n'aliwa ennaku endala mu myezi egisigadde. Kati ne bamaama, abaana ab'obuwala, bannyinaffe, bakyala baffe, embeera zaabwe n'obutonde bwabwe si kyangu omuntu kumalako Ramadan nga taliddeemu, era abasonyiyibwa nga bali mu nsonga zaabwe tebakkirizibwa ate kwekaka na kusiiba, era bwe basiiba ebisiibo biba bibamenyedde bwereere. Balina okulya banaaliwa ennaku endala ze baalya mu Ramadan mu myezi emirala. N'olwekyo nga tumaze okuyozaayoza abasiibi, ne tuyozaayoza abasaala Idi Alfitr, ekikuunyisa nti ye ibaada esooka mu mwezi gwaffe guno gwa Shawwal. Tuli mu mwezi gwa Shawwal. Bw'oba oyagala okusaala Idi Alfitr, mala kulinda Shawwal egira ki etuuke. Era Shawwal bw'esigala mu bbanga nga tetuuse, olwo Idi eba tejja kugira ki, tejja kusaalibwa, kubanga tugisaala mu mwezi ogwa Shawwal mu lunaku lwagwo olubereberye. Kyova olaba nti bwe tutuuka mu nnaku z'omwezi 29 eza Ramadan, awo nga tutunulira waggulu tulabe omwezi gwa Shawwal gubonese, gulabise, oba tukyali mu Ramadan tugende nayo mu maaso tugijjuze ennaku 30. Abaffe gwe tolaba nti omulundi guno Ramadan yajjudde ennaku zaayo 30, kubanga tetwalaba mwezi. Olunaku olw'ebbalaza twagala okutunulira waggulu nga teri mwezi, n'awalala yonna ne batunuulira nga teri mwezi. Kati ffenna bali ku layini emu eno ne tusigala nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan ne tugujjuza ennaku 30, kubanga omwezi gwa Shawwal tegwalabika mu kiro eky'olwokubiri. Era olwokubiri lwe twajjuliriza ne tusiiba olunaku olwa 30 eza Ramadan. Ku lwokusatu ne tugenda tusaala. Kati tuli mu Shawwal, naye ibaada ennene gye tusookerako ya kusaala Idi ki? Idi Alfitri. Tugisaalira mu mwezi gwa Shawwal. Ibaada esookerako mu mwezi gwa Shawwal ennene, nga y'abantu bonna, baami bakyala, si yonna, bakulembeze be bakulembera, baminisita, ba MP, baseeka, bahaaji, bahajati, teri n'omu asigala mabega. Era njagala okutegeeza nti kati we byatuuse National Mosque ogwa Uganda oguli Kampala mukadde tegukyamala basaaze, wafunda wadde. Abasaaze bayingidde mu muzikiti ne baggweramu ne basimba ennyiriri, 'Allahu Akbar' mu luggya lw'omuzikiti. Omuzikiti gulina oluggya lunene, 'Allahu Akbar' 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 'Allahu Akbar'
olulujja ne lutabamala ne basalirako wabweru ku main gate awo empya gy'olaba enekaaneka ne watabamala ne basalira mu luguudo mpaka bakuli ng'abantu bali kusaala ki idi Alfitr. Kiba kitegeeza nti ekifo kyafunda wadde era tujja kuba omulanga abalina ebifo ebigazi okusingako ekyo bayambeko abasiraamu babawe ekifo ekirala kuba kati kino kikize eki kifunda wadde. Eyo yiri yasaaliddwa yabadde Idil Fitr ng'esaalibwa mu lunaku olusooka olwaki olwa Shawwal. Omwezi gwa Shawwal ino omwana waffe gulimu emikolo mingi. Omukolo ogusooka gwe gwa Idi. Tubeera mu Idi ne tusaala, bwe tumala okusaala ne tukomawo awaka. Byonna bye tutegese emmere mu Shawwal mwe tusooka oggiriira emisana ttoko. Teri mmere ewooma nga mmere ya Idi. Kubanga obwongo obuteekateeka emmere ya Idi bubeera bungi n'abantu babeera bangi. Kati ebyo byonna bibeerawo mu mwezi gwaki gwa Shawwal. Abantu olunaku olusooka abantu nga batenderezza Allah waabwe bamaze okusaala ate Allah abakkirizza balye era bw'otobeera mwetantaze ne weetantala ku lunaku lwa Idi n'olusiiba ekisibo kibeera kifu. Olwa Idi terusiibibwa, lunaku lwa kusanyuka, lunaku lwa kulya na kunywa. Kyova olaba nti abantu bamala ekiseera nga bateekateeka olunaku olwo bye banaalya kuba tebibeera bya bulijjo. Nze ngezezzaako okwetegereza abantu olunaku lwa Idi. Akawunga bakanyumirwa naye olwa Idi bakateeka ku mabbali. Ne mu masomero abaana gye basomera era osanga ng'akawunga bagize eki bakeesonyiye bakagizza ebbali kubanga lwa Idi lubeerawo mu Shawwal. Ekyo kimu.